oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya, tambula n'okumanya. Yake wani wace jam'iyya yake zaka iske wa'annan mutane mai yawa 'yan tarayya ne, saboda 'yan tarayya sun hi kowa yawa a cikin matsayi inda ake iya. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mwami amanyiddwa nga Muhammad Bazoum. Muhammad Bazoum yazaalibwa mu mwaka gwa 1960 nga lumu omwezi ogw'olubereberye ku kyalo ekimanyiddwa nga Bilabrin, French Niger, kati ekimanyiddwa nga Difa region of Niger, era nga yakuzibwa mu kabuga akayitibwa Bilabrin mu Zinda region mu bantu abamanyiddwa nga Old Silmon mu Bawarabu. Muhammad Bazoum abadde mukulembeze wa Niger ow'omulundi ogw'ekkumi era nga yalinnya ku ntebe y'obwa president nga 2 Ogwokuna 2021 oluvannyuma lw'okuwangula akalulu k'obwa president. Ono nga yafuga Niger okutuusiza ddala nga 26 Ogw'omusanvu 2023 we yakwatibwa wamu ne famire ye mu maka ge amagye agakulembeddwamu Jeno Abdurrahman Tishan, era nga yamala n'awamba n'entebe y'obwa president. Mu bukulembeze wa Muhammad Bazoum abadde akola wamu ne Ssaabaminisita we amanyiddwa nga Outled Muhammad. Nga tannayingira ku bukulembeze bw'eggwanga, yatandika obuyigirize bwe mu ssomero erimanyiddwa nga Goa n'atikkibwa n'afuna ne diguri mu kuwandiika era nga muwandiisi nakinku. Ono yayongera n'asoma era wano yatikkibwa mu diguri gy'empisa z'obufuzi oba giyite political morals. Bwe yamala okusoma yegatta ku kibiina ky'abasomesa ekimanyiddwa nga National Union for Teachers in Niger. Ono yali munnabyabufuzi omukukuutivu mu Niger era nga yaweerezaako ng'omukulembeze w'ekibiina kya Nigerian Party for Democracy and Socialism. Era bw'atyo yakolanga minisita wa Foreign Affairs okuviira ddala mu mwaka gwa 1995 okutuukira ddala mu mwaka gwa 1960 wamu ne mu mwaka gwa 2011 okutuusa mu mwaka gwa 2016. Yali mukulembeze omukulu mu kibiina ekya National Assembly mu Tasika mu mwaka gwa 1990 ne mu Desemba mu 2004 nga memba wa parliament. Yakolako ng'omu ku 14 abalondebwa Ssaabaminisita Amadou nga 26 Ogwokutaano 2027 era n'aweebwa obukulu nga 31 mwezi gw'okutaano mu mwaka gwa 2009 nga 18 omwezi gw'omusanvu yaddamu n'alondebwa nga amyuka omukulembeze w'ekibiina ky'okutaano ekya Ordinary Congress nga 12 omwezi gw'okuna 2011 Bazoum yalondebwa government nga Minister wa State and Foreign Affairs, Cooperation, African Integration era nga wano yaddamu n'alondebwa mu kibiina kya National Congress nga 2 mu mwaka gwa 2016. Yakolako nga Minister wa State mu 2016 oluvannyuma yalondebwa okubeera Minister of State of the Interior okutuusa bwe yalondebwa ng'omukulembeze w'eggwanga mu mwaka gwa 2021. Bazoum kigambibwa nti ye yasooka okubeera omukulembeze wa Niger omuwalabu. Ono mufumbo alina omukyala amanyiddwa nga Hadiza Bazoum era nga Mukama yabawa ezzadde ly'abaana 4 omuli omulenzi omu n'abawala 3. Ono abadde mukulembeze mulungi paka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu 2023 bwe yakwatibwa era ng'agambibwa okulemererwa okulembera Niger oluvannyuma lw'okulumbibwa abatujju. Kigambibwa nti olunaku olwaleero Bazoum tamanyiddwa wa gy'ali yadde famire ye temanyiddwa wa gy'ekuumibwa. Ku lwa MRU TV sigala Nabisere RACHEAL. Ensemble
program.